tuddeyo ku bika byaffe buli omu tutandike omwana bw'azaalwa wandikibwe mu kika omwana bw'afa bw'abe nga abigese kwegamba tuddeyo ku nnono zaffe era mpulira nnyo badde mpuliriza nnyo bazzukulu ba Buganda abo baali tuyamye nnyo obugagga bwe bali ku ground batuukirire abakulu b'ebika balabe nti nno wabaawo engeri etandika kukula waliwo ekintu kyetusobola okutandika kakati nga tetwetaaga na ssente bate twetaaga na muntu bagamba bonna bano abajja twegatta tukola ki tubaleetera ekintu ekirungi batusange nga ffenna tuli wamu tuli kitole kati kwegamba ekyo kyekyalemwa okumenya obote kyeyalowooza nti yalemwa okutuyingirira mu bika tukizeewo kibeere nga kyamaanyi tubeere ne root tubeere nga twegasse nga tuli wamu tuddeyo kwegamba naffe abali eno oba osobola okutuukirira omukulu w'ekika n'omubuuza nti kaakati tukoze tutya abazzukulu obayita ddi kwegamba twemanye tubeere nga omupiira gy'ebika bwe byabeerangawo tuddewo tukole ekintu roots ez'amaanyi tewaliwo n'omu ajja kujja tuzanyirako wano kubanga tuli ffe ekisooka tuli waffe buli ajja tusanga waffe ne bwe tugamba nti kaakati tusazeewo obutagula mu dduuka lya muntu tewali agenda kujja kukwata mu nsawo kigenda ogule mu dduuka lya muntu bajjajjaffe baakolanga obwediimo obw'enkula ng'eyo weyaba nti musobola okutegeeragana lwakuba nti muba wamu muba mwegasse mumanyiganye buli kimu muli kitole tewali agenda kugaa nti genda ogule mu dduuka lya gundi kubanga nja kujjirayo muntu kwegamba ye mbadde ngezaako okugamba nti tuddeyo twegatte tuddeyo tukozese abakulu b'ebika tulabe n'ennono zonna tuzizzeewo kakati ng'omwami avuddeko oyo ayogedde ebisobo bingi bye baakoze naye bwe tuddayo ne tumanya ani alina okulunganya ebintu ng'ebyo ani alina okubuulira kabaka nti kino tebakikola kubanga kati yakikoze tewaliwo najja mugamba nti kabaka wano tokola bwoti tokola bwoti tuddeyo buli omu afuna ekifo kye nga buli omu oba ekikagundi kyalinga kikola kulwana kirwane ekikagundi kyakolanga okuzimba kiruzimbe bagamba tuddeyo ku roots nga bwe twalinga edda tusookere wansi ddala nga bwe twali tusokole omusingi tudde nga tujja waggulu endowooza kijja tuyamba nnyo ng'Abaganda naye nga tulina kulwana ebyokwegatta tetukyalina kye tusuula twasuula bintu bingi nnyo tusobole okubeera ne Uganda naye biganye emyaka 5 nga yingi myaka gwa bwagamba myaka 5 yetumaze nga tujja naye bwe bagamba nti ne poliisi ne baali bazimba balyoke bagaane Obuganda kino temuzimba olwokubanga muli mu Uganda ejjinja lyasembayo tebongerangako jjinja ddala kogamba ebitira n'ebirungi ebyalingawo amasomero gonna agalingawo ku Bwakabaka buli kimu bwe kyakoma tetulina kyetufunye mu Uganda kati okwo kwe kuteesa kwange bannange kampe n'akazindaala abalala bateese naye mwami Haruna omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo gwa ttendo nnyo ne mulongo n'eyinginiya bannange mwebale kukwatira lwediyo yaffe kubanga twateesanga ku lukanda manda ffenna nga tetumanyi nti omuntu gwe tuli naye ate ye ali ku sayidi ndala naye tuddemu twegatte tuwane tubeere ngumu ng'Abaganda tuzeewo ennono tuzeewo engero ezo zazimbanga nnyo buli kimu kyalingamu amakulu nga kirina kyekitegeeza nga kirina kyekiyamba okuzimba omuntu mu mbeera ebintu bingi nnyo bye twakolanga kati byolaba abazungu bye bagamba nti kati kino tukivumbudde ngaffe bajjajjaffe baalikolanga nga bakyali nga tewannabaawo nakusoma nga tebannaba nakuleeta bazungu mu ggwanga lyaffe tegeera kale Mukama ajja tukwatirako ffe nga twegatta ndowooza amiina Natume Ssaabasajja Kabaka awangaale bannange oyo abadde mukyala Magrate Natume agambye tuddeyo ku roots zaffe tutandikire eyo kintu kikulu nnyo tubeere nga tukomyawo nga tulwana tudda mu buwangwa bwaffe ebigambo mukyala Natume Muteesa wadda naye nga bwe tumanya amawanga gano ge tulimu tubeere eno n'eno kubanga ensi gye tulimu si yaffe naye ng'Obuganda bumusiiwa n'agamba kankomewo ewaffe
naye nga tusanyuse nnyo okuwulira ku ddoboozi lyo. Era bannange bino ebintu bonna abali eyo mukole nga mukyala Natume. Ffe essanyu litutta okwegatta, okubeera nga tussa kimu, nga tuli bumu. Y'ensonga lwaki tutuula ne bannamiramwa ne basemiramwa. Mwenna kibakakatako bannange. Kino tolina gw'ogenda kutuma okujjako ng'obitaddemu engaddo. Tolina gw'ogenda kutuma by'ebigambo oba y'enjiri gye tutambuza. Wabula okujja newe kiki ky'okoze mu kuwaayo, mu kwegatta ku bikolwa. Twagamba nti beerako ky'okola, kubanga ekiseera kijja kutuuka ng'abantu bakubuuza nti wakola ky'okulanirira Obuganda. Kiki wakola? Ng'ota maaso walinnyanga nnyonyi n'ogenda e Buganda n'odda, naye nga tolinina ntegeka yonna ku Buganda ng'olaba nti bagisaanyaawo. Tunuulira ebifo ewaffe, amasiro bagookya. Abaana batemulwa. Ze nagamba obutayimbwa nga tukyali bato, nabuulira nga jjinja eyo mu Busoga. Naye kati bakuba abantu. Tuli mu basajja abatemu, abatemudde abantu mu Luweero. Bannange tusooke tutunuulire n'omuntu aba agenda okufuga eggwanga. Bajja batemula abantu. Bagamba Museveni mu Makerere yasala omuwala ekiso, olubuto eyali olubuto. Oba yamugamba olubuto lwe n'amusala ekiso, n'afubutukamu n'abaamu. Ebyafaayo ababimanyi babimanyi. Kale ekyo ng'okitadde wabbali, abadde mutemu mu nsiko. Abantu ng'abo tebakkirizibwa kufuga mu nsi. Kati wawulira obutemu obuli mu Buganda, agamba Museveni baganda eryo ssanyu lye, kubanga baatutta mu Luweero n'okutuusa ku ssaawa ya kaakano. Y'enkolagana n'okwegatta, twegatta ne baani? Mu buwangwa, mu butemu, muki? Mu buwangwa tetufaanagana. Mu kubeera abantu balamu tetufaanagana. Kubanga ffe twabaaniriza, tetugamba nti abange tukwatire wamu. Naye batwefuukidde, naye nga mulimu n'Abaganda ku ssaawa ya kaakano tebakiraba. Kyekiri aboogezi bonna okuva ku njuki okutuuka ku kaggwa be bagambye mu kwegatta mubaamu okulayira, naye tukwataganye tutya n'abo. Kaggwa kye yagambye ekiriwo watu bwe tulayiriridde. Tugenda bugenzi, abatukulembedde batutwala butwazi nga bazibe b'amaaso. Tewali kulayira. Abaganda ebirayiro twabyogerako. Tuddeyo tutandike okulayira nga bajjajjaffe, okubeera nga tulayirira ensi yaffe Buganda. Naye batutwala butwazi nga bazibe b'amaaso, timujje tugende tukolagane n'abantu. Katukwate essimu eno baganda bange tusooke tugende mu maaso. Tukubidde tusanyusa okuwuliza nnyabo oba ssebo. Tubuulire amannya go nawa gy'osinzidde otukubire. Sebo Mulangira Kyabagwe Kyaddondo. Mulangira ssebo, nsanyusa okuwuliza ssebo. Kama wange nange nsanyusa okubeegattako. Amina ssebo. Naye munnange kansambye nzize leeti naye. Era sanja naye era mbadde sikuwuliza ne mbuuza nti yabadde ozzeeyo mu masiro n'entalo z'omaliriza. Entalo nazo tuzirwana. Mwebale kugoogerako. Amina ssebo. Era nze omulamwa mukama wange ngenda gukoonako katono, ate nange abawuliriza mbawe nga omutaka bw'abawadde ekiggundu. Amina ssebo. Kati tofunza ku budde bwo nkuwadde akakisaako ssebo. Mpeerayo eddakiika zange nga 10 nja kuba mmaze ssebo. Kati ndi ku ssaawa ssebo. Kati enkolagana n'okwegatta kantandikira awo. Ssebo. Ebigambo ebyo bibiri bya njawulo naye byangu nnyo okutegeera. Si bigazi kutwala wala ate si bigumu nnyo. Ab'amaanyi be bakolagana. Kuba bombi n'abambi b'amaanyi nga beesobola nga beemala nga teri ayinza kuyiikiriza munne.
kale oli bw'abaako ekyetaago ewa munne agendayo noono najja eno kweka okukolagana. Abanafu bebeegatta abateesobola. Kakati Obuganda tebulina nsonga lwaki bwegatta n'omuntu yenna kuba si bunafu. Tetwetaaga kwegatta, tetulina kyetwegomba mu bantu abo. Buganda erina obuwangwa obutuukiridde. Abawuliriza nga abalina engeri ku Buganda ey'obutategeera nnyo ntambula zaayo bajja kunsaasira, naye siwaana mpaane njogera mazima. Abaganda bennyini bayige kiki kye bali. Buganda obuwangwa bwayo n'ennono yaabyo ya Bwakatonda.